ngayina okubeera n'abayambi abayamba ku Nnaabagereka in case of any problem. Kati nkugambe Simakokiro yalina abakyala 13 n'abaana 13 kuba buli mukyala yazaala omwana omu. Biba abamanyikako eyo mu ntabaalo abagenda byasanga nga mu ntabaalo tibabakola ki? Tibamanyika naye nga bayinza okuba baasuka 13 n'omusubi ne. Kati waliwo kabaka omulala era ye eyazaala. Kutugende kabaka Kamaanya. Kabaka Kamaanya yali mutabani wani wa kabaka Simakokiro. Yakulembera mu 1814 paka mu 1832. Oyo naye erinnya Baffe yalikozesa bulungi nnyo. Kabaka Simakokiro ye ate yalina abakyala 37. Yalina abakyala abatongole 37. Ng'oggyeko Nnaabagereka yali akulowooza 37. Oba Nnaabagereka yakulembera nga basigadde bali 36. Abakyala abatongole abakabaka bali 37. Abamanyikako wayinza okuba wali abalala naye abamanyikako bali 37. Era mu abo 37 yazaala abaana 57. Yazaala abaana 57. Mu baana 57 beyazaala bano mwe muli mutabani we Ssuuno owokubiri yamusikira. Abaana 57 beyazaala mu bakazi 37. Kati waliwo ne kabaka omulala teyazaala nnyo Kyabaggu. Kabaka Kyabaggu naye yakulemberako. Oyo kabaka Kyabaggu yaliwo mu 1734 naye yakulembera n'azaala abaana. Kabaka Kyabaggu yalina abakazi bameka? Tugambe 1705 Kyabaggu yaliwo mu 1705 paka mu 8 bwe bukulembeze bwe. Sasa tumwena 1705 paka mu 1708. Kyabaggu yalina abakyala abatongole 1 to up to 20. Yalina abakyala 20. 20 wives. Na wagamba kabaka we yakyalanga etugambe Gomba nga alina okufunayo abazaana nga 2 3. Kati nga alina olubiri gye yasulanga ku Gombolola. Biwali nga olubiri kati kubanga gafuuka magombolola. Nenga teganaafuuka magombolola zaali nga 2. Mweyina olubiri lwe Gomba nga mubeeramu abakyala be. Nga wagenda ebusuju naye waliyo olubiri. Nga wagenda mu Busiro naye alina olubiri lwe. Nga wagenda ekyaddondo naye nga alina abazaana. Kwegamba kati nga wenkunnyonnyodde nti bakabaka baali bantu b'abakyala. Bavanga mu kuyigga ekintu ekyabawummuza nga baalinga bakyala. Bwe bavanga mu ntabaalo mu kulwana ekintu ekyabawummuza nga baalinga bakyala. Bwe bavanga mu kulima mu bintu ebyabawummuza baali bakyala. Kyova bakabaka balina abakyala bangi nnyo. Naye nkulondeddemukko abaasuka abakyala 10. Kyabaggu yalina abakyala 20. Era n'abaana be yazaala baali abaana 19. Omu omukyala yali mugumba. Obugumba tebutandikidde ku mulembe guno. Kubanga bano kati bano bamira piuzi ne zibookya n'abaana n'atuuka nga takyasobola kuzaala. Ebyo tebyaliwo. Nabo obugumba bwavadde. Omu yali mugumba teyasobola kuzaala mu bakyala 2. Yazaala abaana 19. Oyo Kyabaggu. Era oliwa bakubuuza oli mulangira ova mu kabaka kinti Kyabaggu ng'omanya nti oyo nti bujjajjaabwe be bamu ku baana abakyabaggu abamanyikibwa nti abaana 19 mu bakyala 20. Abakyala abamanyikibwa era waliyo abalangira bangi babatuma amanya gabika ninga bali baana b'abakabaka be yaganzaako omulundi ogumu emirundi 2 tomanya ne bazaalira eyo ne batamanyika. Kyova nagambye nti bino byenkuleetedde si ebyenkomeredde. Tibali bakabaka abazaala n'abaana abasuka 200. Kati nga Ssekabaka Ssuuna yazaala abaana 220 abamanyikako. Era y'omu ku bakabaka abaasinga okuzaala
ekitiibwa baffe gye kyava era ye yakikulembera azaala abaana 222 ekitiibwa baffe gye kyava eyo bakabaka baali nga batabaazi babiranga n'abakyala nga buli saza ayinayo abazaana wano Suuna tugabe Muteesa yamuzalirawo Makewa Mulago Suuna bamuzalira Mulago nga nafuuka Mulago naye omukyala we Mulago yaki eyali abeereyo Mulago yamuzaala omuzaana we yamuzaala ne Muteesa era yazaalibwa eyo Mulago lwayo mu lubiri nikati olubiri lwasala okubanga bazimbawo ki eddwaliro kugira bakabaka baberanga n'abazaana bangi abamanyikibwa kati nkugambye Suuna yavaako n'ekifo kiyita Nankulabi kubanga yayina ki yayina abazaana 2,148 wogera n'osoma akatabo eno n'enkulaakulana akawandiikirwa Titus Nsobya akuwandikira abakyala 2,148 wogera n'osoma akatabo ka Bukedde akavuma mu 2013 era naye yakwotinga abakyala beebo wogera n'osoma akatabo ak'Engero nawo kagamba nti yalina abakyala era ne mu katabo kange empandiika era nawe nyina okoiki mbagamba nti Suuna yali musajja w'abakyala title ya baffe ebitiibwa bya kabaka yabikozesa bulungi nnyo si yekka waliwo kabaka omulala yali mutabani wa kabaka Sekamaanya mu 1600 tetuyita kabaka oyo kabaka Kateregga oza lwaki bagamba abateregga kabaka Kateregga yazaala abaana bangi yayina abakyala abatamanyikibwa 309 manya abamanyikibwa baali 309 abatamanyikibwa tebababala ne baali basukka kubanga bagamba yateeka okuba yasukka abakyala 5 naye abamanyikibwako bokka baali 309 era n'abaana abamanyikibwako abakyala abaali mu lubiri Buteregga baali 19 ninga yina abakyala awamu 309 kitegeeza abakyala abalala abaana babagabiranga ebika ebirala n'osanga ng'oli azaalibwa omusaayi guva mu Ssekabaka Kateregga naye ng'omusaayi bagugabira mu kika ekirala tubuuza lwaki ebika byagaziwa nnyo kubanga abakyala bajjanga n'abaana kati tugambe mu akakyo kano tulina basingo mothers mu kibuga bangi omwana myaka 2 nayagala kitaawe wa myaka 6 namuzalamu omwana omu nawasa nafumbirwa wala naye nawazaalayo tugamba singo mothers bangi kati n'ebiseera ebyo ebyakabaka Kateregga abakyala bangi baali basingo mothers kubanga bazaala ebiseera ebyo si kabaka yekka ab'emiruka bazaalanga ab'amasaza bazaalanga abataka bazaalanga kati kabaka waba yalina abakazi 309 oza bonna yabawanga oba yagabanga tubiyita tuti abasiraamu babiyita abasiraamu balina bebakiyita ebiyungu tugamba abakazi 309 bonna yabawanga ebiyungu bimala kitegeeza buli weba omwaka gulimu ennaku 365 oba 366 kitegeeza buli mukyala yenanga olunaku olu lumu kati ebiyungu yali tayinza bikola ki bimaliriza kitegeeza waliwo abaasoobanga
nibagala ku bakyala be kyovula abaana abamanyikibwa bali 19 ku Kabaka Kateregga era abalagira abasinga bonna bavaki bagamba bava mu Kabaka Kateregga kubanga yazaala abaana bangi nabamanyikako bali 19 bibamanyikako kati nga kabaka omu yali Kabaka Kayemba Juuko yazaalako Junju bonna baali biki batabani be amanya g'obulalia gonna yagatuuma negakola ki negagwayo yazaala abaana bangi Kabaka Kateregga Buteregga Kabaka omulala Kikulwe mu 1920 paka 1940 yayina abakyala 5 oyo gwengene osembezaayo yayina abakyala 555 yayina abakyala abamanyikibwa 5 bannabagereka yayina 5 nga yayina abazaana 205 baconcubines 205 kati nga balina n'abayambi baabwe abaweza totomeka 5 oyo Kabaka Kikulwe yali umusajja nnyo era wawulira omulangira nti waliwa invakaaliti wa Kabaka Kikulwe kagaba Kabaka baganzanga kyovula kugambye ekigambo baffe kyavadda nenkulaga nti Kabaka owa Swaziland ye buli mwaka afuna embeerera buli mwaka awasa omukyala owa Swaziland nenkulaga nti Kabaka owa Cameroon naye alina abakyala basoba mu 10 afuga kati Cameroon Kabaka aliko obwakabaka bwa Cameroon alina abakyala 10 nenkulaga King Solomon naye alina abakyala bangi nnyo mu Buganda nkulaze njogedde ku Kyabaggu nenjogera ku Suuna eyalina abakyala 2 emitwalo 214 Kabaka Suuna azala ba family ya Mbogo family ya Muteesa nemuva Bamwanga bonna baali baki bava mu Suuna Bamwanga ba Daudi Chwa kubanga Suuna yazaala Mwanga n'azaala Kalema naye yafuuka Kabaka Kalema mutalo eddiini yafuuka Kabaka n'azaala Kiweewa yafuuka Kabaka n'afuga emyezi 2 ennaku 72 mutalo lw'amadiini awo bonna baali baana ba Muteesa kubanga Suuna yalina abakyala emitwalo 2 n'omusobyo kati ekigambo baffe mwekiva ekyo nti bakabaka baganzanga abakyala bangi nkugambye Kikulwe yasinga okubeera n'abakyala Kabaka Kikulwe yasinga okubeera n'abakyala bangi yalina abakyala 5 gundi ani Suuna ye yalina abakyala emitwalo 2 Suuna yakulembera nekuddako Kikulwe nekuddako Kateregga 309 Kyabaggu Semakookiro Kamaanya ne Daudi Chwa tiyalina n'abagereka omu Mwanga naye tiyalina n'abagereka omu Muteesa Mukaabya yalina abakyala 7 n'omusobyo kubanga kitaawe Suuna yalina abakazi emitwalo 2 lwaki ye teyaweza abakyala 7 n'abaana yalina abaana basoba mu 7 kwegamba eddiini yaffe oba ennono yaffe yali y'abakyala bajjajjaffe bakitaffe bazadde mu mukyala asoba muki mwomu ekyokubeera n'abakyala 2 3 si kive mu Buganda kyakolebwa dda bajjajjaffe mbabuulidde Bassekabaka bakabaka baalibeeranga n'abakyala 5 2 mitwalo 2 213 Semakookiro tekivudde kati bajjajjaffe n'abakulu b'ebika bazibaki bazaala abaana mwonna ab'ebitiibwa kati n'eddiini wadde we yajja era bakyazaala bakyawasa abakyala bangi ekyokulabirako
waliwo omwami eyakafa abadde mwami w'amaanyi mu kereziya sijja mwogera linnya naye mujja kuba mumutegedde yali w'amaanyi mugagga nnyo mu kereziya awo baalaga abakyala bana naye ng'eddiini egamba mukyalo omu balaga abakyala bana naye ng'eddiini y'obukatuliki egamba mukyalo omu naye yalaga abakyala bana abasiraamu bagamba akinya kati ekigambo baffe kyava dda oli wa ddembe okwagala abakyala babiri oba basobola oba basatu abasiraamu bagamba bana naye oba basobola okugaba ebiyungu ebina mu busiraamu osobola okukola ki eno mu ddiini yaffe ey'abakristaayo ennamirembe bagamba omukyalo omu naye nyina ab'ebitiibwa bangi bemmanyi abalina abakyala babiri abakyala basatu mu bukatuliki mbadde mbagamba omusajja abadde manager mulamba mu institution y'emu nga musajja mugezi nnyo yabadde n'abakyala bana kwegamba si kivve oli mutwale omukuba embaga mu kanisa naye aze muganda nga gwe omuganda oli waddemu okwagala abakyala b'oyagala naye obulwadde bwajja olina okusooka obakebeza mulina okwekumanya obulwadde bwa siriimu mulina okwekumanya obulwadde bwa covid mulina okwekumanya n'endwadde endala STs nnyingi nnyo mulina okwekuma obulwadde bwa sikoseezi kubanga omunaye weyaga omukyala wa sikoseezi olaba omuyingiza omwana wa sikoseezi mu kika obulwadde nalubiri ebiseera ebyo kabaka abadde alwanisa nnyo obulwadde bwa nalubiri sikoseezi mulina okwekumanya n'endala endwadde katulina hepatitis tulina endwadde nnyingi nnyo mulina ozeekuuma musigale nga mulaikinga page yaffe Press Times ku Facebook ku YouTube musubscribinge muviewinge mulaikinge Press Times gwe mukuto gendo kuwe byafaayo kati mbadde mbabulya bakabaka bameka baagaza abakyala bameka mubimanye ndino okuganza abakyala si kibi oba olina abakyala kasoba ng'osobola obbalabirira sigadde ndi Bukenya Herbert omwima w'ekibiina ky'Abaganda Nkobaza Mbogo musettendeko ya Ssaabasajja Muteesalo University niyanziza nnyo mulete abaana kabaka awerera abaana basaliza azigaba niyanziza nnyo niyanzige